ab'emikwano omukama omulungi oyo gwe tubeera naye buli kaseera tumwebaza okuba tuli naye. N'ekyensaba ekintu kimu, vidiyo eno giraba ogimalayo oyige olabe wennyika otya mu Katonda, olabe nti osisinkana otya omukama. Ekirala gy'onookoma okusisinkana omukama ogera nga obulamu bwo bukyuka. Awo watali ekyo ojja kulanga ebintu, naye bwe tusisinkana omukama byonna bijja kutambula. Nsaba ekintu kimu, gwe kennyini nyamba ogiraba ogimalayo, ate nkolerayo ka offer kamu, you subscribe to the channel, nga kyonna kye tuteekayo kifuna. Tugera kuba tuteekayo essala ez'enjawulo, tugera kuba tuteekayo ebintu eby'enjawulo ebituyamba okukula mu Katonda, tugera kuba tuteekayo bintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe ebisobola okutuyamba okukula, ate ebisobola okutuyamba okufuuka abatuukirivu. Tulwane okulaba nti tusisinkana omukama. Omugabe bwe yasisinkana omukama yawangula. Kati naawe kyenkusaba kimu, ate bw'oba ogifunye osobola ogisharingirako omulala, n'osharingako ne mu gurupu endala, ne tusobola okulaba nti tutambula wamu, ne tusobola okulaba nti ffenna tuwangula. Naawe oba olangiridde evvanjiri mu ngeri eyo, ate omukama n'akuwa empeera ey'okuba nti naawe okoze ekikolwa eky'okulangirira evvanjiri. Omukama abawe omukisa ate abampangulize ku bwa Yesu Kristo oyo mukama waffe. Amiina. Alex omutuukirivu atusabire. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abantu ba Katonda mwenna abalungi tubaaniriza mu kaseera kano. Mwebale okutweyungako, mwebale okubeera naffe, tubeera nga tusobola okusabira awamu, ate ne tulaba nti omukama ayongera otuyamba n'otusisinkana mu mbeera zonna mu bulamu bwaffe, okusobola okulaba nti ffenna tubeera wamu, ne twegayirira omukama okusobola okulaba nti atuyamba mu mbeera zonna. Katonda oyo omulungi abeera naffe buli kaseera, era Katonda oyo omulungi atuyamba mu mbeera zonna, asobola okubeera naffe buli kaseera era n'atuyamba mu buli mbeera yonna etusobozesa okuwangula. Kuba awatali Katonda oyo okuyimirira wamu naye tetusobola kuwangula. Naye bwe tuyimirira wamu ne Katonda waffe oyo tusobola okulaba nti tuwagguza ne tuyita we tuba tutasuubira kuyita. N'olw'ensonga eyo twagala okulaba nti tusemberera omukama. Twagala okulaba nti byonna bye twetaaga mu bulamu bwaffe tubiraga omukama mu bulamu bwaffe. Ne tulaba nti tusemberera omukama n'atuyamba okuyita we tuba tutasuubira kuyita. Omukama bw'abeera naffe, omukama bwe tutambula naye, omukama bwe tubeera naye, tulaba nti byonna tuba tusobola okuwangula. Teweenyoma mwana wa Katonda, osobolera ddala okuwangula. Buli kimu ky'obadde osuubira ng'ekyagaana n'osobola okukiyitamu. Buli kyonna ky'obadde olaba ng'ekiremye n'oba ng'osobola okukiwangula. Weetaaga okusisinkana omukama oyo. Bwe tumusisinkana, buli mbeera zonna ze tulaba ng'enzibu tuba tusobola oziyitamu ne tuziwangula. Tuba tusobola okuwangula ddala ddala buli kimu mu bulamu bwaffe. Mu bulamu bwaffe tusobola ddala ddala okulaba nti tuwagguza ne tuyitawo. Ky'olina okukola kintu kimu, gwe kusisinkana mukama. Gwe kasita omusisinkana ojja laba nga obulamu bwo bwonna butambula. Ojja laba nga obulamu bwo bwonna bweyongerayo. Oba tosuubira n'osobola okulaba nti oyitawo. N'osobola okulaba nti omukama akuyisaawo. Omukama asobola okukuyisizaawo ddala. Omukama asobola okukuwanguza. Omukama asobola okukuyisa oba tosuubira kuyita. Lwaki? Kubanga bw'omusisinkana bw'oti ne by'obadde olaba ng'ebyagaana, by'obadde olaba ng'ebyafa, by'obadde olaba ng'ebyayonooneka, by'obadde olaba ng'ebitakyatambula, oba omaze omusisinkana oba ojja yitawo. Lwakuba obuzibu bwe tulina buli bumu, buli omu alina ky'ayagala n'agamba nze mukama nzija gy'oli lwa mbeera bweti ne bweti. Naye singa oba weewaddeyo mu maaso g'omukama
n'olabira ddala ng'obulamu bwo obuwaddeyo, osobola ddala okuwangula embeera zonna, osobola ddala okuwangula buli kimu mu bulamu bwo, osobola ddala okuwangula buli kyonna ky'olaba ekitatambula bulungi mu bulamu bwo. Weetaaga okuwangula embeera zonna, weetaaga okuwangula buli kimu mu bulamu bwo, weetaaga okuwangula buli kyonna kye weetaaga mu ggwe. Twetaaga ki? Twetaaga Katonda yekka. Katonda bw'abeera naffe tuwangula, bw'aba tali naffe tetusobola kuwangula yadde n'akatono. Ne bwe tubeera n'Omukama tusobola ddala okuyitawo ne tuwangula byonna. Awo nno tulwane olutalo olw'omwoyo, tulwane okulaba nti tuyitawo. Gwe omwana ali ebweru kye weetaaga kimu, weetaaga Katonda omusinkane obeere naye. Byonna by'oyitamu by'olabanga ebinene, bw'onoobeera n'Omukama ojja kuyitawo. Naye bw'onooba tomulina tojja sobola kuyitawo. Kye weetaaga kimu okubeera n'Omukama. Bw'onoobeera naye ogenda yitawo, bw'onooba tomulina ojja langa ebintu byonna bikaluba. Kye weetaaga lwana okulaba nti ogenda osemberera Omukama, ogenda osisinkana Omukama, ogenda otuuka mu mukwano gw'Omukama, ogenda olaba ng'obulamu bwo butenda butambula, buseeyeeya mu Katonda, buseeyeeya mu Mukama, busenseera ddala mu Katonda oyo. Gwe bw'onoosemberera Katonda, if you come close to the Lord, ojja laba ebintu byonna mu bulamu bwo, each and everything in your life, it will go on, moving on very well. Ojja laba buli kimu kitambula bulungi. Naye awatali ekyo, ojja laba buli kimu tekitambula nga bw'obadde okyagala. Weetaaga Katonda, weetaaga okusisinkana Omukama. Gwa mu maaso g'Omukama omugambe nti Mukama, bw'oba oyagala kino osobola. Ekyo weetaaga. Twagala okwebuulirako n'essomo lyaffe wano, tulabe Omukama atugamba ki, tulabe kiki Omukama kyayogera mu kaseera kano, kiki kye twetaaga. Ekyo weetaaga kisobolekera ddala mu bulamu bwo. Mu bulamu bwo kisoboka, mu bulamu bwo ekyoyagala kisoboka. Gwe kasita weewaayo, gwe bwe weewaayo buli kimu kisoboka okutambula nga bw'oyagala. Katusomeko mu Vvanjiri ya Luka, the Gospel of Luke, chapter 5, verses 12 and 13. Wagamba waki, luwaayi lumu Yesu bwe yali mu kibuga ekimu, ne wajjawo omusajja ajjudde ebigenge. Bwe yalaba Yesu n'afukamira n'amwegayirira nti, ssebo, singa oyagala oyinza okumponya. Yesu n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'amugamba nti, njagala, wona. Amangu ago ebigenge ne bimuwonako. Kigambo wa Katonda. Katonda yeebale. Tulaba omusajja ono bwe yatuuka awali Yesu n'afukamira n'amwegayirira. The English version says he lied in front of Jesus. Yagwa mu maaso g'Omukama, n'agwa mu maaso ge. Kye weetaaga ki? Weetaaga okugwa mu maaso g'Omukama. Weetaaga okugwa mu maaso g'Omukama. Bw'onoogwa mu maaso g'Omukama ojja langa buli kimu kitambula bulungi. Naye ekitutta kiki? Mu maaso g'Omukama tetweweerayo ddala. Mu maaso g'Omukama tetweweererayo ddala. Naye singa twewaayo mu maaso g'Omukama tusobola ddala okuwangula buli kimu. Tusobola okuwangula buli mbeera zonna ze tulaba mu bulamu bwaffe. You can overcome each and every problem you have if you let down yourself in the presence of the Lord. Singa ogwa mu kubeerawo kw'Omukama,
singa ogwa mu maaso g'Omukama ojja kulanga Omukama akuwanguza, ojja kulanga otambula n'Omukama. Kkiriza osisinkane Omukama, kkiriza obeere n'Omukama ng'olabye ddala ogwa mu maaso ge. Twagala okwegayirira Omukama oyo atuyambe. Twetaaga Omukama okutuyamba okugwa mu maaso ge, okugwa mu kubeerawo kwe, okugwa mu maanyi ge, okulaba nti byonna bye weetaaga mu kaseera kano. Gwe omwana ali mu Uganda n'ali ebweru, ali mu nsi ez'Abawarabu n'ali mu nsi endala, kye weetaaga kimu, okugwa mu maaso g'Omukama. Just to lie in front of the Jesus and you say, Lord, if you want, you can do this. Mukama bw'oba oyagala, nsobola okuva mu mbeera yonna gye ndimu. Nsobola okulaba nti bano bakama bange abantulugunya mbawona. Nsobola okulaba nti embeera zonna zempitamu ezitali nnungi, Mukama bw'oba oyagala, sitaani yenna ansumbuwa asobola okugenda. Kye weetaaga kimu, okweggulirawo Omukama, n'oggulawo omutima gwo, ne weewaayo mu mikono gy'Omukama. And you total surrender in the hands of the Lord. Ekyo bw'okikola obulamu bwo bugenda kukyuka, naye bw'onooba tokikoze togenda kulaba success. Lwaki? Kubanga kye twetaaga okuyingira mu Katonda, to enter into the presence of the Lord, okulaba nti okubeerawo kw'Omukama kuli mu ffe. Bwe kunaabeeramu ffe ebisigadde bijja kuba bitambula. Kye weetaaga kimu, kuyingira mu kubeerawo kw'Omukama. Omukama oyo asobola okukuwanguza. Omukama asobola okukuwanguza. Omukama asobola okukuwanguza n'owangula. Batuukirivu bangi nnyo abaagwa mu kubeerawo kw'Omukama ne bawangula. Abaalaba nti okubeerawo kw'Omukama singa bakusigalamu basobola okuwangula. Alex omutuukirivu bwe yasinkana okwagala kwa Katonda, bwe yasinkana okubeerawo kw'Omukama, yawangula buli mbeera. Yayitawo wa yali tasuubira kuyita. Omukama yamuyisaawo. Ne mu kufa kwe endwadde zaawonera ku mulambo gwe. Naye ate ggwe bw'ofa kiki kye boogera? Olina embeera z'oyitamu. Nekye weetaaga ki? Weetaaga kusisinkana Katonda. Nga tutugamba tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, oyo y'entandikwa era y'enkomerero. Tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, oyo y'entandikwa era y'enkomerero. Tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, oyo y'entandikwa era y'enkomerero. Tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, tulina Katonda ow'amaanyi, oyo y'entandikwa era y'enkomerero. Tulina Katonda ow'amaanyi. Twagala okwegayirira Katonda oyo ow'amaanyi ali naffe. Eyawonya omusajja omugere n'amugamba, Mukama singa oyagala oyinza okumponya. N'amugamba nti njagala wona. Ate gwe embeera yo gw'osuubira gy'atasobola kutereeza. Kizibu ki ky'olina? Olaba emirimu gikyankalanye, olaba tebitambula, olaba embeera zonna zikyankalanye ewaka, onoonya fiizi tozirina, onoonya ebintu byonna bigaanye. Just kye weetaaga kimu, weeweeyo mu maaso g'Omukama, gulawo omutima gwo. Kati nkusaba kintu kimu. If you can, close your eyes. Wuliranga weewaayo mu maaso g'Omukama.
wuliranga weewaayo mu mikono gy'Omukama. Ayi Mukama Katonda kitaffe, twewaayo mu mikono gyo, twewaayo mu maaso go. Omusajja omugenge yagwa mu maaso go n'agamba bw'oba oyagala Mukama osobola okumponya, era ne yeewaayo n'omugamba nti njagala wona. Nawe embeera ki gy'oyagala okuwaayo, wuliranga ogulawo omutima gwo, weeyala maaso g'Omukama, wuliranga weeyala maaso g'Omukama. Katonda oyo omulungi akusinkana, Katonda oyo omulungi atuuke mu bulamu bwo, Katonda oyo omulungi asinkana embeera gy'oyitamu. Mukama Yesu, tambula mu kaseera kano, sinkana bannaffe abali mu nsi ez'Abawalabu, sinkana bannaffe abali mu ggwanga lino nga tebalina mirimu, sinkana bannaffe Mukama abantu bagenda kuzzayo bana ku masomero, naye Mukama tugudde emikono gyo. Mukama abamu tebalina fees, abamu banoonya ne ssente baziraba, naye Mukama tugudde emikono gyo kubanga ye gwe Katonda. Mukama tugudde emikono gyo kubanga gwe maanyi ga gwe essanyu lyaffe, gwe essuubi lyaffe. Mukama Yesu, twewaayo gy'oli. Weeweeyo maaso g'Omukama, weeweeyo Omukama akusinkane, weeweeyo Omukama oyo asinkane obulamu bwo, weeweeyo Omukama oyo akwate ku bulamu bwo, weeweeyo Omukama oyo asinkane obulamu bwo mu kaseera kano. You need a total surrender. Weeweereyo ddala. Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane. Oyo atuuka mu bulamu bw'asinkana obulamu bwo, oyo atuuka mu bulamu bw'asinkana obulamu bwo, oyo atuuka mu bulamu bw'akusinkana, oyo atuuka mu bulamu bw'akusinkana mu kaseera kano mu nnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yesu oyo akusinkana, Yesu oyo akusinkana, Yesu oyo akusinkana mu kaseera kano. Yesu akusinkana mu nnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yesu akusinkane mu kaseera kano. Oli akubeerawo kwa Katonda. Yesu oyo atuuke mu bulamu bwo mu nnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waliwo amaanyi ga Katonda agatuuka mu bulamu bwo, waliwo amaanyi ga Katonda ago. Yesu asinkane obulamu bwo, Yesu asinkane obulamu bwo, Yesu asinkane obulamu bwo. Yesu oyo omwetaaga, 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 Yesu oyo omwetaaga mu kaseera kano. Weetaaga Yesu oyo, weetaaga Yesu oyo, weetaaga Yesu oyo. Weeggulewo Omukama akusinkane, weeggulewo Omukama akusinkane. Oyo akusinkana, Yesu oyo, Yesu oyo akusinkana, Yesu oyo akusinkana, Yesu oyo akusinkana mu nnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yesu akusinkane mu kaseera kano, Yesu akusinkane mu kaseera kano, Yesu akusinkane mu kaseera kano. Waliwo amaanyi ga Katonda, waliwo amaanyi ga Katonda agasinkana obulamu bwaffe, amaanyi ga Katonda agawo gakusinkana olwaleero. Weeweeyo mu mikono gy'Omukama, ng'omugenge oyo bwe yeewaayo, naawe olwaleero weeweeyo. Omugenge oyo bwe yeewaayo, naawe weeweeyo. Yagwa ku bigere by'Omukama, yagwa mu maaso g'Omukama, n'amugamba bw'oba oyagala osobola okumponya, n'amugamba bw'oba oyagala wala osobola okumponya. Naawe olwaleero weeweeyo, naawe olwaleero weeweeyo. Osobola okuyitawo, osobola okuwona, osobola okuyitawo. Weeweeyo mu kaseera kano. Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane. Weetaaga Yesu oyo kusinkana, weetaaga Yesu oyo kusinkana, weetaaga Yesu oyo kusinkana. Tewali kitasoboka mu bulamu bwo, byonna bisoboka. Tewali kitasoboka mu bulamu bwo, byonna bisoboka. Yesu ayagala. Gwe kennyini weetaaga kwewaayo, gwe kennyini weetaaga kwewaayo. Byonna by'oyitamu weeweeyo. Yesu akusomolole, Yesu akusomolole. Weetaaga okwewaayo. Yesu waali okusomolola, Yesu waali okuyamba, Yesu waali okutaasa, Yesu waali okuwonya. Waali Yesu oyo, waali Yesu oyo, waali Yesu oyo. Yesu oyo muwulire, oyo 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 oyo. Byonna ebadde byagaana abituukako, byonna byagaana abituukako, byonna ebadde byagaana abituukako mu nnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Yesu oyo atuuke mu bulamu bwo, Yesu oyo atambula mu bulamu bwo aseesera, Yesu oyo aseesera mu bulamu bwo, Yesu oyo aseesera mu bulamu bwo. Omugenge oli yagwa mu mikono gy'Omukama, yagwa ku bigere bya Yesu, n'amugamba bw'oba oyagala osobola, n'amugamba bw'oba oyagala osobola.
okusobola nawe olwaleero weeweeyo mikono gy'Omukama weeweeyo mikono gy'Omukama byonna byakusiba byonna byakwata obulamu bwo weetaaga okwewaayo weeweeyo mu kaseera kano weeweeyo mu kaseera kano weeweeyo mu kaseera kano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu weetaaga okwewaayo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu weeweeyo mu kaseera kano Yesu yakusinkana Yesu yakusinkana Yesu yakusinkana mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo amaanyi ga Katonda agakusinkana waliwo amaanyi ga Katonda agakusinkana Yesu yakusinkana amaanyi ga Katonda laba ng'oguddewo omutima gwo weeweeyo weete mikono gy'Omukama weete Omukama akusinkane weete Omukama akusinkane weete Omukama akusinkane wuuyo akusinkana olwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Omukama asinkana obulamu bwo Omukama asinkana obulamu bwo Omukama asinkana obulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Omukama asinkana obulamu bwo omwetaaga Yesu oyo 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 uyo atuuka mu bulamu bwo 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 omwetaaga mu bulamu bwo tewali kitasoboka bw'oba osinkanye Omukama tewali kitasoboka bw'oba osinkanye Omukama weeweeyo mu kaseera kano weeweeyo Omukama wuuyo akusinkana Omukama wuuyo akusinkana Omukama wuuyo akusinkana Omukama wuuyo akusinkana tewali kitasoboka awali Katonda tewali kitasoboka awali Omukama awali Omukama byonna bisoboka labanga weewaayo mu kaseera kano labanga weewaayo mu kaseera kano labanga weewaayo mu kaseera kano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo amaanyi ga Katonda agakusinkana waliwo amaanyi ga Katonda agakusinkana gaago Yesu asinkana obulamu bwo Yesu omwetaaga Yesu oyo weggulewo Yesu oyo weggulewo Yesu oyo Yesu akusinkana weggulewo omwetaaga Yesu omwetaaga awali Katonda byonna bisoboka weetaaga Katonda oyo Yesu oyo akusinkane weggulewo Yesu oyo akusinkane amaanyi ga Katonda gakusinkane mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu okubeerawo kw'Omukama kusinkana obulamu bwo mu kaseera kano amaanyi ga Katonda gasinkana obulamu bwo owangule mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kulangirako obuwanguzi bw'Omukama kulangirako eddembe n'okujaganya Omukama oyo yawonya omusajja oli omugenge naawe akusumule mu buli mbeera yonna ebadde esibye obulamu bwo abadde banoonya emirimu ate baagala eddembe ate baagala okubasasula ate baagala okubaako we batuuka byonna Omukama abasinkane akyuse obulamu bwammwe byonna Omukama abasinkane akutule byonna ebadde byasiba byonna Omukama abasinkane akyuse obulamu bwammwe mu buli mbeera zonna mu buli kimu wabeerewo ekyenjawulo ekirabika mu bulamu bwammwe ate wabeerewo okusumulwa n'okuwonyezebwa ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe amiina. Stay blessed. Omukama abawe omukisa abakuume abatunulize amaaso g'amakakkamu abasaasire akyukire gye muli abawe emirembe abawe omukisa ogw'enjawulo abagulewo enzigi zonna eza ssente abagulewo enzigi zonna emikono gyammwe gibadde giyisaabuyisa ssente mu ngalo azizibikire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu omukisa ogwo gukke mu bulamu bwammwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Stay blessed. Kyensaba ekintu kimu osobola okunkolera naye ka offer kantu kamu kokka. You can share osobola sharingako n'omuntu munno osobola okulikinga you can subscribe to my channel netulaba ntutambulira wamu okukula mu Katonda okule eno step ey'okwewaayo newennyika mu kubeerawo kw'Omukama osobola ddala okuwangula n'ate era bw'oba ogabanirizaako munno naye n'asobola okubaako olugendo lw'atambula kiba kikolwa amakulu. Omukama abampangulize ate abafuule bawanguzi mu linnya erya Yesu amiina.